Yes sebo. Temulimu aya nemu Allah kama Qur'an kigambo kyange. Naye mulimu aya musura ya mukaga bagira sotane aya ya musanvu. Ngegama tu walau nazalina alayka kitaban fikritwas falamasu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sirrun mubin. Ulira Qur'ani yakati singa twasa katinze oluganda ebintu ebigambo by'oluganda bintawanya kale gwe tuli babiri oluganda tujja dugatta oliaga mati singa twasa baba bassa cyane bade kitegeza nti bassa omukulu yadaga nti bamalo bane bassa anti tuli gwe faayo wacha tu aya tabwe waleta aya ngegama nti bassa amakulu eriye kubagana neno kubanga enegete yassa singa twasa ekitabe ekiri mu mpapula ekyo tekiri mu mpapula inti ne bakikwatako n'emikono gyabwe bandigambye nti tekiri kino wabula dogo kitegeza tebassa tebassa era bwe baba bassa eryo liba ddogo osegedde tebassa naye bwe baba bassa Allah agambye nti ekiri mu mpapula ekyo liba ddogo kati Qur'ani eyo giraba alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Lunaku lwa Sunday Dawa TV Uganda kwoli the research desk tuba tuyingiddewo mu studio sirindeka ndine Seeka Eid Lubega nga tugenda kwanukula omuvubuka oyo ku bigambo byayogedde alabika teyategeera na kwogera Luganda. Seeka nsaba tuwe ku salama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. abibitibwa abatulaba namwe mwenna abatuliza abali ku mukutu ogwa Dawa TV Uganda enganzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Agasajja bweka tubikabadde sebo ngali mu Qur'ani ajagala z'obugulu ali mu kusoma byatategeera aya zikube ekigo nga yagamba Qur'ani yaddala teyakka eno gye tuyina mu mpapula ddogo era tewali aya yonna nga Allah agamba nti Qur'ani kigambo ki. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam wa ba'd. Abebitibwa abatulaba abatuwuliriza tuli ku mulembe ng'olwaleero buli omu kyayagala kyakola. Kasaye tunuzaamu kamera bwati omuyimbi omu yayimba n'agamba nti okuyimba kwaffe engeri gye kutaliimu interview obuli yajja akanyuga bwe kyayagala. Kati tuli ku mulembe kwogera kapito wawe kwogera kapito kwogera omuntu tebamugaana gula kamera ye n'agiteekawo n'abeerako ne byakola ki nebyakanyuga ku internet ne byayogera naye ng'ebyo byonna biri awo Katonda yatuwa kye bayita omutwe. Mu mutwe ogwo yateekamu obwongo. Mu Busiraamu Allah tavunaana muntu mulalu. Obwongo nga bukyuseeko muntu mugwi wa ddalu kyonna kyakola tavunaana. Tamuvunaana. Kalaamu yasitulwa. Kalaamu esirikamuko neyimirira. Naye omuntu oyo bwadda mu mbeera ze ez'obuntu mwana wattu ate kalaamu eddamu nekola ki? Newandiika. So Allah buli omu yamuwa omutwe ogugwe n'ateekamu obwongo obubwe obusobola okusengejja naye nti omusajja ono kigambo kiddala ddala kyayogerako. Tegereka bulungi asooka kirowoozaako ofumiitiriza kigambo ki ddala ddala kyayogerako. Agambye nti Qur'ani si kigambo kya Allah. Temulimu kigambo kigamba nti Qur'ani kigambo kya Allah. Temulimu aya n'emu. Kakati ate akoze ensobi. Abantu abalese mu bbanga yali badde abagamba nti kigambo kya gundi. Aya yandigirese. Aya yaligirese nga gante Qur'ani kigambo kya gundi. Kati bo batuwenga kya Allah. Yandirese alazeti Qur'ani ya gundi kigambo kya gundi. Okumenya wekyo batuwe nti kya Allah. Kakati ebigambo ebiri mu Qur'ani byonna kitegereka bulungi. Naam. Bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Seeka essura tujja kusoma ya 26
sura ya 26 suratu ash-shu'ara aya ejja kubeera ya 192 192 ndowooza bwe tubeera tutandika seeka nsome kutandikira ku 191 191 egamba bweti Qur'an ey'ekitiibwa wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim era mazima mukamawo yesebo yewe ekitiibwa omusaasizi wa innahu latanzilu rabbil alamin era mazima ddala yo Qur'ani era mazima ddala yo Qur'ani kussa kwa mukama w'ebitonde byonna katono nnyo Qur'ani eno ebigambo bino bye twogera bya Allah subhanahu wa ta'ala oba obyagala oba tobyagala kubanga si buli kituufu nti omuntu aliteeka okukitwala Allah ye yassa Qur'ani tegereka bulungi era nga Qur'ani eno nga bwogamba nti goyagala mu kigambo nti kigambo ngendegera akawo mu suratul Qasas eba ya 28 aya ya 5 tegereka 28 kubanga oba kyoyite kigambo kye kitegeeza kwogera era Qur'ani bigambo Qur'ani eyogera era Qur'ani bigambo si mpapula kitegereka bulungi kati ye obwongo obubwe bwakwata zino mpapula tanatunuulira bigambo bino biri ku ki mu mpapula zino kitegeeza nti ne bwasanga ebitabo ebirala naye abiyita Qur'ani kubanga yasigala alaba mpapula aya yatanumwe mu Allah agamba ati walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun yesebo mazima kati tubanyonyodde ekigambo oba oliawo ne bajjukira n'ojjukira bino byogenda oyogera kakati mukulu ekigambo kino kyoyogerako lwakuba nti mmwe tolina byakwogera oteeka waawo ekintu n'oyagala olabe bano boogerako ki batoogerako ki ku nsonga eno naye ensonga eno mu butuufu bwayo eri bweti wakiriba Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu sura eno gye tubaddemu Ash-Shu'ara Allah atugamba bwe yali ng'ayogera ku bubaka oba Qur'ani kye bayita obubaka olwaleero njagala otegeere bulungi otege amatuugo Allah agamba nti kubanga Qur'ani kyekitabo ky'obuuza nti wavaawa tanzil min rabbil alamin kussa kwa mukama w'ebitonde byonna Allah ye yagissa kati Allah bw'agamba nti kussa kwa mukama w'ebitonde byonna gw'obwongo obubwo bw'olabira ddala nga yassa ekitabo mu mpapula era ekyo kimutakuza omutwe yassa ekitabo mu mpapula Qur'ani esigala ekunnyonnyola tanzilu min rabbil alamin kussa kwa mukama w'ebitonde byonna kati awo tuddamu ne tubuuza Qur'ani ti Qur'ani wakkootya banga omuntu ayagala okumanya yakiitya kyajja kitabo nga kibuuka Qur'ani wano wetuli wennyini etugamba paka ku aya nga ya 195 tegereka bulungi egamba nazala bihi ruhul amin malaika omwesigwa malaika Jibrilu ye yaleetanga Qur'ani ng'agireeta atya byali bigambo kitegereka bulungi ekitegeeza obubaka kitegereka bulungi obuweebwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga babumuwa batya tebamuwa kwata mu ngalo Qur'ani yagituusizanga wako Jabal Rahma yagiteekanga ku Kaaba Qur'ani yokka yennyonnyolako negamba nazala bihi ruhul amin malaika omwesigwa malaika Jibrilu kitegereka bulungi lwaki todduseeko mu suratul qiyama suratul qiyama asooke malize kapaati kano okukka kw'obubaka buno asooke ategeere kapaati kano enti teyasitula bitabo kubanga bwe twogera ekigambo kitabo mu lulimi Oluganda abantu bategeeramu zino mpapula teyasitula nti abireetedde owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi akwata bwajja butya bwajja bwe buti tanzilu min rabbil alamin kussa kwa mukama w'ebitonde byonna nazala bihi ruhul amin malaika omwesigwa malaika Jibrilu ye yaleetanga obubaka buno n'abuteekawa ala kalibika litakuna minal mundhirin ku mutima gw'owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tegereka bulungi
Nabi sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi kusoma na kuwandiika. Oshegedde Allah bwe yali ateekateeka ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamanya nti abantu bawangaaliramu nabo bakimanyidde ddala nti ombaka ono teyasoma. Bwekiri. Tegereka bulungi. Kubanga singa yali yasoma ng'amanyi okusoma n'omubikula ekitabo n'asoma oba n'awandiika baali badde boogera ebigambo ebigamba nti Muhammad yawandiisa ekitabo kye. Ne nabo bennyini baali bakikkiriza nti ono teyawandiika. Tegereka bulungi. Tamanyi kuwandiika, tamanyi kusoma. Kyova olaba nti obubaka Allah abuwa Jibuliru n'abutuusiza ku mutima gw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nabbi yennyini n'agamba Sahaba ye muntu yalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate n'amukkiriza n'amugoberera. Abo batambulanga naye. Tegereka kiruna misana nga bawangaala naye. N'abagamba nti buno obubaka mu buwandiike nga bawandiika owulira kati ono omukulu kitegereka bulungi takimanyi nti ne mu kiseera ekyo kyova olaba nayi Qur'ani kuyiga okwewala Allah ayogera ku mpapula mu aya gyasome tugenda gigenda mu surat An'am. Allah ayogera ku mpapula naye ng'ate ne mu kiseera ekyo kitegereka bulungi abantu nga n'empapula tebaziraba tezaaliwo. Allah nga akutegeeza nti singa twassa Qur'ani mu mpapula nenga n'empapula tezikola ki? Teziriiwo. Era omubaka bwe yabagamba nti muwandiike nga buno obubaka babuwandiikanga ku mayinja, ku maliba g'ensolo nga kwe buteekebwa. Tekinologi azze, ebintu bikyuka. Tegereka bulungi. Erine ku masimu kati ojja kubuuza nti ate naye essimu yavaawa. Allah yagamba nti dhalika mablagahum min al-ilm. Ekyo kyekikomo kyabwe mu kumanya tamanyi. Bakomaawo. Tegereka bulungi. Kulali kyekitabo ekitambulira mu mutwe. La hawla wala. Nekitambulira mu mpapula. Nekitambulira ku ssimu. Tegereka bulungi. Mbadde njagala ogendeko mu surat Kiyama. Nga tetunnamaliza kapaati kano kyokka ogendeko mu Kiyama. Sabu 5:16 egamba. Naam. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Naam. Tonyenyanya lulimi lwo owange gwe nabbi. Naam. Ku lwa Qur'ani. Naam. Olyoka oyanguyirize okugisoma. Mu kiseera ng'obubaka bukyakka. Amakulu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina okuyaayaana ng'ayagala asoma obubaka buno bwonna ng'abusomera ku sipiidi eya waggulu. Bujulizi obukulaga nti teyakka mu mpapula. Obujulizi obulaga nti teyakka mu mpapula. Kyakubiri bigambo. Ekyokusatu ekinyusi ekiriwo ekirala omuntu kyatayinza kulaba kukakasa nti ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mazima. Allah alina kyamulungamya era ye yennyini n'atulaga nti Allah nnuŋŋamizza bw'ati ti sisoma Qur'ani eno nga mpapirira. Okitegedde? Sisoma Qur'ani eno nga mpapirira. Ekinyusi ekyokuna ekiriwo tegereka bulungi bwe bujulizi obulaga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne aya nyingi mweziri eziraga nti Nabbi yasoma Qur'ani. Teriyo Nabbi yasoma ku Bible mukulu ojja kumutuleetera tumulabeko. Kabere mukama waffe Yesu. Nziramu Yesu tayogeranga na ku kigambo nti Bible yakirina Dawa TV egabe miliyoni namba yakiteekawo. Si Yesu yekka alinayo Nabbi omu kitegereka bulungi. Saka yo aya gyolese ennungi nnyo. Nnyo alinayo Nabbi yenna okuva wali mu lubirabire mugamba nti bitabo bya Musa okutuuka eno mu kubikkulirwa. Bannabbi bajjudde omwo Ezeekeri, ba Amosi, ba Isaaya, ba Yesu, ba Yeremiya. Oleetayo just bulesi Nabbi omwe yayogera ekigambo nti Bible oba Bayibuli ate n'erinnya ly'ekitabo ekyo kyennyini ettuufu tukyalinoonya likyatubuze waliwo abagiyita Bibiliya, waliwo abagiyita Bible, waliwo abagiyita Bayibuli. Kati oba erinnya ettuufu lyeririwa kubanga no Qur'ani ogiraba. Fe Abaganda tugiyita Qur'ani, n'Omuwarabu agiyita Qur'ani, n'Omujapani agiyita Qur'ani. Ensi yonna giyita ki? Qur'ani. Lyerinnya ery'obwebange. Tegereka bulungi ly'obwannannyini. Naye no Bayibuli waliwo abagiyita Bayibuli, waliwo abagiyita Bibiliya, waliwo abagiyita Bible. Egamba tukyanoonya n'erinnya ettuufu naye kyenjagala mu ki? Obujulizi obulaga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasoma Qur'ani. Okimanyi nti okubatuma Nabbi bo batumye nnyo. Batumeyo omuyigiriza wa Yesu omu. Omuyigiriza wa Yesu omu. Kale ne bwabeera Pawulo ataali muyigirizwa. Kakati lwaki njogera ku bannabbi ekigambo Bayibuli? Lwaki njogera ku bannabbi bali baba basukkulumye ku bayigirizwa?
nga kitegeeza nti Katonda obubaka abuwa bannabbi nga nabbi ateekwa okusooka okwatula ekigambo ekyo. Ebigambo ebiri mu Qur'ani byonna tewaliiwo yabyogera okujjako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubyogera ne biyita ku lulimi lwe. Era ekyenkizo kye tulina omuntu kyatateekangako na bwongo bwe twogera ekigambo kyennyini nga kyayitira ku lulimi lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naye yakyogera. Katonda kennyini yakyogera. Ekyokubiri malayika n'ekyogera. Jibuliru akulira bamalayika bonna nga yakyogerakoko. Ekyokusatu subhana malikul kudus Allah bwetwogerako Allah otekangayo obwongo n'entebe erina okunyenya. La hawla wala quwwata illa siyono Katonda wamusimanyi mugamba Katonda wa Bayibuli oyo yebaka osigwe twogera ku Katonda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm takwatibwa kutulo newankubadde okusumagira. Ebigambo byennyini bye twogera bye yayogera. Eyo nkizo y'amaanyi. Kati bwe manjogera ku bannabbi mbadde nsuubira nti nnabbi Katonda gwawadde obubaka. Tegereka bulungi gwe tujjako message nga nsuubira nti wali baddeyo nnabbi ayogera ku kigambo Bayibuli kubanga baganda baffe mutwewuunyisa. Ogenda n'otugamba nti Bayibuli kigambo kya Katonda ne tubuuza nti nabbi kye yakisomako ekyo ekigambo Bayibuli kubanga bw'ogenda mu kyamateeka 3 mu layini ya 5 mugamba nti kyamateeka Musa yakiwandiika n'ekigamba kitya. Awo muddu wa Mukama Musa n'afiireyo mu Mowabu. Musa yali atubuulira waafiiridde. Bwe wano bw'ofiira wano Seka Kalule ku Dawa TV ng'owandiikira abeewammwe nti nfiiridde wano mu nkime n'owandiika amafaago ng'okyassa kubanga batugamba kati awo betutukangaga Yoswa ye yamaliriza ekitabo ky'amateeka tubabuuza nti leeta Musa we yakoma. Yoswa atandikira awo. Kati bw'ogamba nti Musa Yoswa yakiwandiika kati ate Bayibuli oba ogirimbisizza kubanga egamba nti ekitabo kya Musa kye bayita eky'amateeka olwokubiri. Kati ate gwe kiwadde Yoswa ate nga tukiwadde na kya Musa ale kali mugamba kya Yoswa. So omukulu ono kitegereka bulungi Seeka essula eno gy'abadde asoma essula y'omukaaga aya ey'omusanvu. Singa twassa ku ggwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ekitabo kyennyini ekiri mu mpapula ne bakikwatako n'emikono gyabwe bandigambye abo abakaafuwala tekiri kino wabula eddogo eryeyolefu. N'agamba nti ekitegeeza tebassa. Singa twassa era ono n'agamba ono mukulu ono bamuyita Mutebi n'agamba nti Oluganda luntawaanya. Kituufu banga nawe bw'omutunuuliro yayinza okumanya Oluganda oyo yeetaagayo olulimi olulala babeere nga bamunnyonnyoleramu. Omulabye kafeesa ako si kafe kalina ensibuko emanyikiddwa yeetaagayo olulimi lwe balina okumunnyonnyoleramu kuba abadde mutuufu bibadde bigambo bye naga nti wano Oluganda luntawaanya kati ngenda ddu musomesa. Tegereka bulungi tega amatu bwana Mutebi tega bulungi amatu fune kalaamu n'olupapulo wandiike kubanga ate oyo muddusi mulungi. Kati ate no studio tojja kudduka tewali wajja kutisa. Tegereka bulungi yasanga kena tete kudduka ngulu muzindalo kulukungana eddakiika ezisoka kasitazi balako ngasota kapichiki gatema yadduke bwayise n'atulekera Qur'ani ye yasindika timu ndala bugende mu gikime olwokuba kimanyi nti abamaze okulimba ayinza kubeerawo ng'olimbulula akati engeri gy'ogambye nti Oluganda lukusumba kandu kusomese. Ekisookera ddala oyogedde ekigambo n'ogamba nti ekitegeeza tebassa. Kaakati ekyo ekigambo ky'ogamba nti tebassa kitegeeza nti kya bulimba. Lwaki kya bulimba? Olwedde Qur'ani ekuli mu maaso ate ogamba tebassa. Yiyo weeri bujulizo. Yiyo weeri. Kati nze nyinza okwogera nti Bayibuli teriiwo. Mandi mugwi wa ttalu. Gy'osomyemu aya. Yesebu. Ate ogamba teyakka. Tekyakka. Ekyokubiri ekigambo kyayogedde agambye nti kale bwe babanga bassa eryo ddogo. Tegereka bulungi. Kati bw'ogamba nti eryo ddogo mukulu weerabidde nti mu nsawo yo otambulamu ne Qur'an kitegeeza otambula n'eddogo. Kati otambula n'amalogo lwaki otambula n'eddogo? Tatya ddogo. Olina mugaso ki gw'olina mu ddogo? Totya ddenja. Kuba kati agambye
bwebanga bassa eryo ddogo nembuuza gwagamba nti eryo ddogo buli wonna we mubeera ne Qur'ani mutambula na ddogo kibuuzo kyamaanyi otambula neddogo kakati mugaso kiggwa okutambula n'ebyawongo kati yentegeera nkyamu Qur'ani tebangako eddogo nga nkomawo mu aya eno seeka kansooke nsomeko essula ya 3 aya ya 78 kitegereka bulungi Allah yagamba nti era mazima ddala mu mulimu bo ekibiina ekikyusakyusa ekitabo n'ennimi zaabwe nga bakisoma mulyoke mubirowooze nti bivudde mu kitabo ebyo bye babagamba so nga tebivudde mu kitabo era ne bagamba nti ebyo songa tebivudde mu kitabo era ne bagamba nti ebyo byava eri Katonda songa tebyava eri Katonda ne boogera Katonda ebyobulimba songa nabo bamanyi bino Allah yabirabadda bakyusakyusa message eri mu kitabo ne bakyusakyusa n'ennimi zaabwe nga bakozesa ennimi zaabwe lwaki balina ebigendererwa tegereka bulungi kati bwagamba nti tebagissa katuddeko yo mu aya gyabadde asoma ng'agamba nti Qur'ani tebagissa agambye olulimi Oluganda lukola ki lwerumusumba kati nsomera nga mu Matayo 15:24 Matayo nga tonnagituukako katusooke wano mu Qur'ani singa twassa ku ggwe Muhammadi tegereka sallallahu alayhi wasallama ekitabo kyennyini ekiri mu mpapula wano waliwo koma etegeeza nti kino ekigambo si kikomeke tekiweddeeyo kitegerekalo tukyagenda mu maaso bakumalireyo point Allah ng'ategeeza singa twassa ku ggwe Muhammadi ekitabo kyennyini olaba ekitabo kyennyini ekiri mu mpapula nga kyakka businga mpapula weebali nnyo bakikwata nako bwe bati ke kabonera akakulaga nti Allah tasangako kitabo nga kiri mu mpapula era bw'abanga ne bakikwatako nga osobola n'okukikwatako n'emikono gyo Qur'ani manyi yevunula yokka Allah kyakugambye nti bagisanga ku mukitima w'ekitiibwa Muhammadi sallallahu kakati empapula ate zaaligenze zitya ku mutima oyo omuntu asobola okuzikwatako kozi ono ye mutebi naye amanya agamusiga manyi naali agadde okugategeera nzikiriza mu mutume yesebo bw'aba alinayo Qur'ani eyakka mu mpapula agireete bw'aba nga alinayo Qur'ani eyakka mu mpapula agireete era naffe tumugamba eryo ddogo lyennyini ate tatubuulidde Bayibuli yo yavaawa Qur'ani abantu gibaggyeko ogambye eddogo kakati tobabuulidde Bayibuli yavaawa obalese mu bbanga oyagala bagende mu muliro mukulu embooko za Bayibuli azisobola kitegereka bulungi so Allah agamba nti singa twassa ekitabo nga kiri mu mpapula kitegereka bulungi ke kabonera akalaga ti Allah tassanga ku kitabo nga kiri mu mpapula naye ate tekomese nti Qur'ani teyakka buno bubaka Allah bwe yassa ebigambo nazala bihi ruhul amin yajisa mwoyo mutukuvu malaika Jibrilu ala kalibika litakuna minal mundhirin ku mutima gwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama okitegera ke kabonera akakulaga ti Allah tagisiza mu mpapula lwaki kitegereka bulungi abakugisa mu mpapula bwali badde obuwandiike kitegereka bulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina okusooka okubusoma ate nga tamanyi kusoma by the way singa Allah tagisiza mu mpapula seeka wange simba wakati singa kyakanga kitabo gwe bakisizaako teyasoma ate nga bigambo biwandiike yandibitegedde atya asobole obisomera basahaba kakati wano weetaaga okwetegereza kyova olaba nti Bayibuli bwebanga eyogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu Isaya 29:12 egamba nti ne bamuwa ekitabo oyo ataayigirizibwa nga boogera nti soma kino nkwegayiridde n'ayogera nti siyigirizibwanga bwali obunnabbi ebimu ku bitendo bye nga nabbi gwe balanga waliwo nabbi agenda okujja naye nga n'okusoma tamanyi ne bamuwa ekitabo oyo ataayigirizibwa ate bw'otandikira mu 11 waliwo amanyi okusoma tegera ne bamuwa ekitabo oyo eyayigirizibwa waliwo amanyi okusoma
era nga abamu ku bo amanyi okusoma mwe muli Yesu bwobanga osomye Luka line ya 16 Yesu najje Nazareti ku lunaku lwa Sabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro ne bamuwa ekitabo kya Nabbi Isaya okusoma n'asoma n'asanga wawandikiddwa nti omwoyo wa Mukama alikonze kati oyo mulala kati atamanyi kusoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensi yonna ekimanyi ne bamuwa ekitabo y'ataayigirizibwa nga boogera nti soma kino nkwegayiridde n'ayogera nti siyigirizibwanga bw'ataba Muhammad sallallahu alaihi wasallam batuleetereyo kyova olaba nti Qur'ani eno okumanya nga aya gy'oleese nnungi nnyo tebagisangako mu mpapula aya leese nnungi la hawla wala quwwata illa billah weda manye tukuba aya Qur'ani temulimu aya yinza kuba busiramu era omuliro gwayase ku social media abantu nga bagamba omusumba leero omuzikiti agutwala atasobola kutwala muzigiti tegera tugenda kumuwuzika omuwulire tugenda nakusoma mu Bible nga mulimu muzigiti kitegereka bulungi kubanga njagala okutegeeza lwaki tebagissa mu mpapula ekyamateeka 18 egamba etya Katonda agamba ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe wano weetaaga okwetegereza ennyo ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe afaanana nga ggwe Musa lwaki obunabbi bungi bwavanga Isirayiri tewali watakimanyi ba Musa gye bava ba Isa gye bava bandi bannabbi bafeeyo bangi entabiro ya byonna ye Ibrahim Ibrahim yazaala abaana bangi naye baserebu kwaliko babiri kwaliko Ismaila ne kubeerako ne Isihaka gwe muyita Isaac yavaamu Abaisirayiri obunabbi bungi bwali awo tegereka bulungi ne munyiza Mukama Katonda bwobanga nsomera akaawo mu Yeremiya tegereka bulungi mu Yeremiya 23 ya 14 Yeremiya 23 ya 14 Yeremiya kamutukemu muno 23 Yeremiya line ya kumeka ya 14 line ya 14 egamba bweti egamba etya era ndabye ekigambo ekyekive ne ku bannabbi b'e Yerusalemu ku bannabbi abava e Yerusalemu eyo ba Yesu bonna gye bava wulira Bayibuli bwetyobola bannabbi baayo benda ekisookera ddala bagamba nti benda era batambulira mu by'obulimba ne banyweza emikono gy'abo abakola obubi yesebo ne watabakyuka okuleka obubi bwe bonna bafuuse gye ndi nga Sodomu n'abali omwo nga Gomora kirira Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati ebyabannabbi nti laba yesebo ndibaliisa obusiiso era ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga mu bannabbi b'e Yerusalemu abava e Yerusalemu obwonoonefu mwe buvudde okubuna ensi yonna era Katonda yasooka kubalabula sooka obikule bassekabaka ekisooka 7-9 tegereka bulungi oba 9-7 egamba etya bassekabaka ekisooka 9-7 egamba etya agamba bw'ati kati wali wetuva watugambye nti bannabbi abava e Yerusalemu bonna obwonoonefu mwe buvudde lwaki nkuleetera ekyo njagala kukulaga nti nabbi agenda okuyimusibwa takyaveeyo kubanga bano bannabbi baliko question mark takyaveeyo wagamba watya kale ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde bw'obanga otandikiddeko waggulu yasooka nakubalabula naga nti omunaava ku mateeka gange tegereka bulungi nja kumalawo Isirayiri bw'obanga otandikiddeko eri waggulu okitegedde balangire layini bagiwandiike 9-6-7 bassekabaka ekisooka 9-7 ne bw'oba otandikidde eno mu 5 eno Katonda yasooka nakubalabula naga nti bwe munaava ku mateeka gange tegereka ndikola ki ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde Yesu yakusooka n'obagamba nti ennyumba mwe balekeddwa kifulu tugenda kutuuka yesebo n'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigijjawo mu maaso gange kale Isirayiri aliba lugero na kigambo kya buwemu mu mawanga gonna Isirayiri agwa lwaki agwa munyiziza Mukama Katonda alina omulonde we omulangira gwateekateeka agenda okufuluma Matayo 23:37 essaawa eno bw'oyogera ku Isirayiri oba wemudde kasita ofulumya ekigambo nti Isirayiri Bayibuli egamba nti obeera owemula abantu era mwegendereze mu bigambo byogera nga muli mu baana kitegeera nga muli mu famire zammwe lwakuba nti mwe temwagala kusoma byawandiikibwa ne bw'oyogera nti Isirayiri tegereka bulungi Bayibuli egamba nti obeera owemula
37 yesebu Yerusalemu atta bannabbi yesebu akasookirira amayinja abantu abatumiddwa gyali emirundi emikaji nayagalira ddala okuŋŋaanya abaana bo oyo njogera ya Yesu yayogera bino ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo yesebu munda w'ebiwaatiro byayo ne mutayagala laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Isirayiri yafuuka kifulukwa mwabawangaalira mu byalo bwe bakugamba nti kino ekiswa kyafuluka ng'osimako envubo tegereka bulungi. Isirayiri n'akoma bw'abanga akomye tisagala kulandaga nnyo kati Katonda agamba Musa n'amugamba nti ndi mbayimusiza nnabbi mu kyamateeka 18 afaanananga ggwe Musa era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke. Bino ebigambo bye biri muno mu Qur'an. Tagenda kuba muwandiisi bali muteekamu buteesi byawulira byayogera. Kul gamba ya ayuhal kafirun abange mwe abatakkiriza. Kul gamba abantu huwa Allahu ahad Allah alibomu. Bible kyegambye nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke. Qur'ani baali tebayinza kuleeta mpapula gibulirwa gimulekeraawo kitegereka bulungi. Olaba ne bino kitegereka bulungi be bamugamba nti gamba era babimuyigiriza buyigiriza kitegereka bulungi. Sura ya kumeka sura tunajim tegereka aya ndonza ya kuna 5:3 ile kitegereka bulungi 5:3 tegereka aya yokutano Allah agamba atya allamahu shadidul quwa tegereka bulungi. Ne bino be bamugamba nti gamba bamuyigiriza buyigiriza amakulu bamuteekateeka butesitesi. Bible kyegambye nti nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke. Wano mu Qur'ani mu sura An-Najm ya 5:3 aya ey'okutaano yagimuyigiriza ow'amaanyi amayitirivu malayika Jibuliru. Okitegera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tebaleetangako Qur'ani eri mu mpapula ne bamugamba nti yiyo tugikulekeddaawo. Bwali bubaka obw'ebigambo kitegereka bulungi obw'ebigambo era nga Qur'ani bwe bujulizi bwe tulina obukakasa nti yakkira ku wekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri bw'osoma aya eno omanyi eno Qur'ani mulina okugyetegereza. Oleeta aya emu esobola okumalako programu yokka nga twetoloolera ku eyo tebisiye bino ebyomwe bya Bible. Ebitabo bya tafsiri bibeera binene n'okusinga Qur'ani yennyini. Singa twassa ku ggwe Muhammadi ekitabo kyennyini ekiri mu mpapula ne bakikwatako n'emikono gyabwe bandigambye abaakafuwala tekiri kino wabula eddogo eryeyolefu. Wallahi Allah atumanyi. Allah ye yatutandikawo ye yatutonda atumanyi emirembe n'emirembe gyagenda dda. Ekigambo kyennyini gwe mutabi kyoyogedde Allah yali akyogera dda wano mu Qur'ani kubanga ogambye nti bwe babanga bagisa eryo ddogo kati Allah ate yali yakyogera dda wano mu aya yindi gy'osomye mujja kugiyita ddogo. Allah yali yakyogera dda era naawe okituukiriza n'okola ki nga baani aboogera ekigambo ekyo abaakafuwala. Omukkiriza tayinza kyogera tekisoboka. Kati obadde okatiriza aya mu butuufu bwayo naye nga tomanyi nti ogikkaatiriza aboogera ekigambo ekyo kyegera naga nti Qur'ani ddogo nga bw'oligambye bw'ogambye ndi ddogo bakafiiri kyekyo kyoli kati gw'omukafiiri tetukwewuunya gamba nti Qur'ani ddogo ate twandimwewuunyiza singa agambye ndi si ddogo ate atubadde tukwewuunya nakyo kituufu. Ekyokubiri somerako Matayo 15:24 kitegereka bulungi kitegeeza Qur'ani tebagissa kati tebagissa osomamu ki kikyosomamu oluganda lumutawaanya naam. Naye n'addamu n'agamba Yesu n'addamu n'abagamba nti saatumibwa. Kati linda mu Katonda kati Yesu teyatumibwa. Bano mubajjangawa kyenabagaye nti tuli ku mulembe ng'omuntu waddemu okugula kakamera ke n'agenda mu dduuka n'agandika ntandika ate ekiri ku bantu kasita onnyonnyole ennyo munnange oba bamazi. Yesu agambye saatumibwa awo waliwo koma nga Qur'ani wano bwe tulina koma kitegeeza nti ebigambo bino bikyayongerayo tebiwedde. Tegereka bw'oba okomaawo ojja kukitwala nti teyatumibwa naye bw'ogenda mu maaso omanya engeri gye yatumibwa nawa gye yatumibwa.
nga bw'onoyogera ekigambo n'ogamba nti owa erosi akutte ente gwe n'okomaawo n'odduka emisingo owa erosi akutte ente owa erosi akutte ente akutte ente yagisanze eri abagirundira mu kkubo n'agikuwa ebigambo bikyeyongerayo owa erosi akutte ente n'agiddiza bannyiniyo kati gwe okutwala ku kali kawagu enkoto ogireka omanyi bategeerako bitundu kitegereka bulungi yendwadde yaabwe kati Yesu agambye saatumibwa tegereka bulungi naam wabula koma nga gogamba nti Yesu teyatumibwa wabula eri endiga ezaabuleza ennyumba ya Isirayiri ate eyo layini temujagala teriyo omusumba yali agisomeseza na mukyaki nti Yesu yakoma Isirayiri kali banasoloza batya kati akonkajjeeyo sagala kuyingira mu musomo ogwo naye akonkajjeeyo okulaga nti nebyowakanya mu Qur'ani ate ne mu Bayibuli gyebiri ogamba nti gwe olulimi lukusumbuwa kati ng'olulimi bwe lukusumbuwa njagala otegeeza abantu nti Yesu teyatumibwa kubanga agambye nti saatumibwa bategeeze nti yakola ki teyatumibwa someraako Bakolinso ekisookaawo 3:13 Abakolinso ekisoose egamba etya 3 oba 9:13 egamba etya 9:13 agamba bw'ati eyesebo temumanyi ng'abo abaweereza 13:9 Abakolinso ekisooka egamba etya egamba bw'eti kubanga tutegeerako kitundu Bayibuli yeewako obujulizi n'egamba nti bo bategeerako kitundu era tulagulako kitundu naye ebituukirivu ebirijja naye ebyobutuukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo eno Bayibuli yavaawo dda gwe tomanyi yavaawo dda eyogera bya kitundu kitegereka bulungi kyova olaba nti ebyo mbikulira ngaawe ekitabo bakita Eseza kitegera satulaini ya 7 nkulage nti okumanya olina kugoberera Qur'ani Bayibuli ogite tegereka bulungi yo etegeerako bitundu ekyo kirina okumalirayo kitegereka bulungi Eseza 3 olaini ya 7 kasooke ne Yesu kennyini yagamba nti kyalina bingi okubabuulira yaleka tabibabuulidde byonna ba kitegereka bulungi kakati bwetubanga tusomyeko mu sura ya 6 surat An'am aya 10:15 watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kyajjula ekigambo kya Mukamawo byebino ebituukirivu ebijjuvu bino byebijjuvu kati obwedda abuuza Qur'ani mumbayo nga ekigambo kya Allah kikino ay Qur'ani nga kigambo kya Allah watammat kalimatu rabbika kitegereka watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila likalimat wa huwa as-sami'ul alim kyajjula ekigambo kya Mukamawo nga mazima na bwenkanya tewali wa kukyusa bigambo bye naye ye muwulizi omumanyi okuwulira awulira era mumanyi Eseza 3 line ya 7 egamba etya awo mu mwezi ogw'olubereberye njagala okulaga nti Bayibuli ya kitundu era bamala okuwandiika Bayibuli wulirira ebyaddako mu mwezi Nisaani kati ne kalenda temugirina era mwasanga omujapani ng'alina mmotoka ye gyakola ki batiisa Japani nga bamaze okukiwandiika basanga omujapani ali mu garaja atereeza motoka n'abateeramu omwezi ogunaga nti Nisaani yafuuka motoka Nisaani kitegereka bulungi yakupika buli saawa lwaki yakupika buli saawa buli lwegwamu bano babeerako ne bibongeramu nga bwolaba emmotoka kitegereka bulungi amafuta bwe gaggwamu olina kwongeramu kati bano bagenda ne bagitunuulira nga waliwo ebibulamu ne bagamba nti katufulumyeyo endala African Bible ne baleeta African Bible aga amateeka gakwata ku Baafrika bokka abazungu tegabakwatako eyo nojja nayo mu muzigiti nti African Qur'ani eyo oyinza okuvaawo fe ngo angangani gofera Qur'ani yasi yonna tebwandise y'Abafirika kitegereka bulungi so omukulu ono njagala mugamba nti obusiraamu bw'okubako ekifuba buvumeko buvumi abasooka buvuma ba Abu Jahali abali bakusinga n'amaanyi walayi babulekawo ba Abu Jahali babulekawo era Qur'ani bagijolonga tolowooza nti mu kugijolonga gwasoose era ekibakwasa obusungu ekisinga bakwasa obusungu
eno mu bayibuli yammwe eno tegereka bulungi ebituli ebiri eno buli lw'obikitunulira bwoti obusungu bukwata n'ogamba ekiruika nkyemalire ku Qur'ani n'ogyogeza byetayogera buli watunulira bayibuli nga bituli byerere sekanze kankuweeyo olunyiri naawe ogenda olutuuleko naawe ampuliriza bikulawo bakolinze kisookemu 25 eyo layini bwe tugisoma lwaki omuntu takwatibwe busungu agambe nze nange Qur'ani kanjogeze byetayogera naffe tulusomanga bwe luli tegereka bulungi mutebi vasi yino akolinse ekisookemu 25 kubanga obusirusiru bwa Katonda kirira businga abantu amagezi n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi kati bw'otuula awo n'ofumiitiriza ddala Katonda oyinza omutenda n'ekitende eky'obusiru ne bwankubadde ng'olina kyonnyonnyola ennyo olina kyonyumyako ennyo noga ndi kale kankube bukubi kifaananyi oba ekyokulabirako oyinza okukiweera ku Katonda nti musiru mutumbaavu bwe baagala okugibeera ng'abagirongoosa nga bagamba nti nedda waliwo abagamba nti Katonda musirusiru omwami Pawulo yagamba simanya ebisirusiru by'ensi eno bateeka mu bayibuli n'ebitaliimu eno mu busiraamu tokkirizibwa kitegereka bulungi tokkirizibwa era ne bw'oba osaaza abantu ne weerabira aya tugikujjukiza tugikujjukiza obusiraamu bwakanga buteeketeeke bwe toyinza kgenda katutolaba tugenda kusaala dhukuri eneetera okutuuka ensi yonna esaala erakanya tosobola kusaala 5 ensi yonna esaala eswala 5 bintu biteeketeeke bwe ne bwovaano n'ogenda e China n'ofuna omukisa ne bagamba nti aya tusaaze genda wali emimbali mwegye muyita wolotaali magaribi eyo ebeera yakwatuzanga abantu bonna bawulira by'osoma n'ogamba nti Allahu akbar kul huwa Allahu ahadu baga nti ono tasoma al-Fatiha tegereka ono tasoma al-Fatiha era bwe kulema bawalirizibwa okujjayo obusiraamu bwakka Qur'ani yakkanga nkwata mpola erina hikima ya kika kya waggulu nnyo buli kimu kiteeketeeke era Allah yagamba atya wano tegereka bulungi nasomeko mu suratul Bakara omanyi bw'otandika okusoma Qur'an n'ebitabo ebirala owulira nga aya zokka zijja buzzi kitegereka bulungi owulira nga zijja buzzi nina aya gye njagala wano Allah agamba ati sura ya 2 aya olupapula wano lwavaamu tegereka bulungi sura ya 2 aya 99 awo gye bikulawo tulabe tegereka bulungi wano biidhnillahi taala so bw'obanga olumba obusiraamu olekamu omanyanga ati negwe mutebi gwenze nkumanya oli mugezi musajja ye alabanga bijira bwe n'atyekuula emisinde ye mufumuusi Qur'ani yagikimanga wayise ennaku 2 yasindika n'abantu ebwayise yagerabira ku kadaala musumba kulaaniyo yakwata kaboda tegereka bulungi aya kyena mu mwenda Allah agamba atya walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun era mazima twassa kugwe Muhammad ebigambo ebinnyonnyofu ndowooza owulira Allah yassa bigambo tolowooza ndi yagissa mu mpapula ekyo tukugambye dda kale tayinza n'omu kubiwakanya wabula abo abajeemu omujeemu kitegereka bulungi yawakanya Qur'ani Allah gwalungamiza tayinza kukola ki obedda ayagalayo aya egamba nti Qur'ani bigambo yesebo nkugambye aya zevuunula zokka tegereka bulungi Allah ye Qur'ani yagisanga nteeketeeke kati oyagala aya simanya aya kigambo aya kati ogenda kutuuka ewa Allah omugambe nti munnaye nsaalaba aya egamba aya kigambo yiyo tugikuwadde tuzikuwadde ziizo tegereka abajeemu bokka basobola ogiwa Allah yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin bova kunsinga toli musiramu oli wa muliro kyetutwagala ne kukirumamu jahannam nawe atukola n'ogamba nti simanya ate mujeno simanyi mujje mu bulokola abalokole mulagawa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin mujja kulajana kuyawmul kiyama yo aya seka jasoma kagandi ngamwejjusa ngamugamba nti kale bannayi singa twali basiramu bulinayo line ya Bible nga abantu bagenda kulajana nti singa twali balokole ekyennaku endiga gye babuza kati tejja kwekwasa bwana mutebi nkugambye Allah yassa Qur'ani ebigambo nga binnyonnyofu agambe tayinza kubiwakanya okujjako yo mujemu kankuweyo aya emu wano
olabe surati nahali sekanga tumaliriza surati nahali ya 16 aya ya 68 kitegera nga tumaliriza aya ya 68 Allah agamba atya surati nahali jibikula suratu nahali inatusewo dda wa awha rabbuka ila nahari egambe etya nahali sura ya 27 ya 16 aya ya 68 eno namuli nahali aya ya 68 kantukewo speed egamba bweti 68 naam egamba etya wa awha rabbuka ila nahali mazima mukama wo nayigiriza enjuki ng'agigamba nti kola amayumba mu nsozi ne mu miti ne mu ebyo ebizimba abantu bibazimba. Linda mu katono lwaki Allah ateekateeka enjuki eno agiteekateeka akimanyi nti erina omugaso mu ffe. Migaso ki? Tuina ne aya eddako thumma kuli min kulli thamarat oluvanyuma lw'okuzimba n'agigamba nti lya mu buli bibala ebyenjawulo bw'omala okwata amakubo ga mukama wo geyakugondeza kitegereka bulungi. Enjuki zijja mu buli munda waazo ebyokunywa ebyamabala amaawukamu omuli okuvumula eri abantu mazima mulimu mu ekyakabonero akalaga obuyinza bwa Katonda eri ekibiina ekyabakkiriza. Ndiko aya egamba nti tewaliwo awakanya Qur'ani okujjako ababoononefu abakaafu. Kati Allah wo yakugambye nti ebiva mu njuki asali omubisi gw'enjuki guvumula endwadde. Kambuzeeko sina puzo nezi mu pharmacy omwo mulimu omubisi gw'enjuki. Qur'ani yekyogero ojja kukiretanga Qur'ani nga Bayibuli etuyigiriza ku mubisi gw'enjuki nti ddagala. Nabbi yali alunzeeko ku njuki ate ekikulaga nti bino byayogera si bibi. Subhanallah la hawla wala quwwata illa billah. Talundangako ku njuki emaka wali enjuki asomesa nga nekyamagero kyasomesa kigenderera paka ku kiyama. Gwe byamagero byoleeta Yesu yazukiza Lazaro ali luddawa gwe yazukiza yamala banaafa ekyamagero. Kati Allah gambye tayinza kuwakanya Qur'ani okujjako omwononefu bakaafu bawakanya Qur'ani. Ani yali akimanyi? Seeka njagala okole research n'abatuuliza bonna. Sirapu eziri mu pharmacy ez'enjawulo 90% zirimu omubisi gw'enjuki nga Allah agambye eryo ddagala livumula. Tegereka bulungi. Bannasayansi kye bajje bakoleze sirapu ezo. Subhana malikul qudus. Allah yatulagadde eddagala we liri. Tegereka bulungi. Kati Qur'an gyoyigezaako okuvvoola n'ogamba eryo ddogo. Tegereka bulungi. Kati lino eddagala linaatekati. Kati eryo nalyo ddogo. Kiregeeza naawe onywa malogo kubanga naawe onyozi sirapu. Tegereka bulungi ab'ebitiibwa. Kyova olaba nti Bayibuli ekugamba nti ffe tutegeerako kitundu. Tulagulako kitundu. Bw'obanga ogamba nti Qur'ani ddogo tuweeyo nabbi omu yasoma ekitabo ekiyitibwa Bayibuli muleete. Tuleme kwemenya. Abantu eyo mukyaki bagambe. Obagambe nti nabbi gundi kale okukyogera obwogezi. Ddala Yesu emyaka gye yamala ng'abuulira enjiri. Newankubadde ng'obusiraamu tobwagala nange tonjagala byenjogera tobyagala. Naye sooka obifumiitirizeeko. Ddala Yesu emyaka gye yamala ng'abuulira. Amala ebbanga eryo n'atayogera ku kigambo nti Bayibuli. Ajja kutwala ate ku Google. Ajja kuntwala mu Google. Agambe nti Bayibuli kitegeeza bwe kiti. Kati ate nze bisi bye nkubuuza. Tegereza bulungi. Bw'ogamba nti Bayibuli kuŋŋaanyizo lya bitabo. Tegereka bulungi. Ate nga ne bwino tunamutuwa omanyi mu byesibasibako nnyo. Kati Bayibuli bwe libanga ikuŋŋaanyizo lya bitabo ne Qur'ani kitabo. Yo nga temwagikuŋŋaanyiza. Kino kyogamba nti oba okyagala oba tokyagala ekyo sooka okole ki? Sooka okireke. Wabula nakyo kitabo. Kitegeeza ne mu Bayibuli mwekiri. Bango ogamba nti ki? Mwe mukuŋŋaanyiza sukurapu. Kitegereka bulungi. Kalayibulale kalya. So baganda baffe tubasaba muluŋŋame biidhnillahi ta'ala. Allah abawa obuluŋŋamu. Ismaila Afande Uganda agambye mwebale nnyo
ababalwanyisa babaveeko kubanga kyemukola tebakisobola. Saba Allah kirize ya Rabbi. Ye bali baganda bafe. Eno message egenda gye muli. Abakuba ekifuba ku mulimu guno. Naye bamanye nti tebakuba kifuba. Kyetukola temukisobola. Naye nze kyemba kakasa. Walayi basooke beekuba mu mitima. Bagambe nti ani yalagira okoola. Gwe nkubako ekifuba oba nkubakuba uno kifuba. Eyo message njibalekere. Flavia Jocelyn agambye ekituufu tukubye. Ya Jocelyn siba kuba wabula mba naye njagala kubakyazaako waka waffe. Banaye. Jocelyn fete tulina buzibu atukyaze. Tegereka bulungi. Tetulina buzibu atukyaze Jocelyn. Mbunka balungire mukawulire oba kaki? Oba kabwino. Katwa oba kabwino. Jozi Flavia tunyonyole. Bobo ina yabasomba fete tulina buzibu. Kubanga ezo mbaawo tuwandiikako notes. Nendiga nezisiramuka. Adeba welezeka message atubulira. Kana akaseeyo kolunga. Magezi kasi agambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Brilliant Hakim salamu ajizemu nnyo. Zainab namutebi agambye basajja mmwe tubasaba Allah bawejjana. Amina ya Rabbi. Bambi muyiwawo omubiri. Amina ya Rabbi. Kayongo Shuaib agambye jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Musa Bobby yale salam. Shagaf Muhammad agambye may Allah bless you. Amin. Zamzam Alisha agambye nze mbagala nnyo kulwa Allah. Amina. Naye leero Arsenal egenda kuba Man City 3-0. Wallahi. Insha Allah. Ani oyo? Zamzam waseno. Shagaf Muhammad agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Mwebala okutuweereza. Amina. Mbuuza Bayibuli eyogera etya ku nnyimba? Bayibuli eyogera etya ku nnyimba ekisookera ddala bw'obanga ogenze mu Amosi mukaaga 5:6 egamba nti ebyo biyiiye Dawudi ye yabiyiiya. Kitegereka bulungi. Bw'osoma mu Amosi 8:3 Bayibuli egamba nti ennyimba ez'omu yeekaalu. Mu nnyimba ez'omu yeekaalu kuliba kuwogana ku lunaku olwo. Ekyokubiri bw'ogenda mu bubuulizi 7:4 ekugamba ebigambo ebigamba nti omutima gw'abagezigezi gubeera mu nnyumba ey'okuwubaaliramu. Era nga ogwo gwe muzigiti. Kiwuubaalo towuliramu keerere. Kufumiitiriza kusinza si kuleekaana. Naye maliriza egamba nti omutima gw'abasirusiru gubeera mu nnyumba ez'ebinyomo. Bayibuli mubuulizi 7:4. Olwo negamba nti omuntu awoomerwa ebinyomo ng'afudde. Newankubadde nga mulamuseewo. Omulaba ng'atambula maiti. Temuseewo eri ekisooka 6:5. Tegereka bulungi. So nnyimba tukyanoonya n'oluyimba Yesu lwe yayimba ng'asinza Katonda. Ate n'abayimba maaso ga Yesu yabasuubiza kibooko. Mu 14:6 abo bamala okuyimba oluyimba ne bagenda ku lusozi lwa Zayituuni. Awo Yesu n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga ziri saasaana. Yakimanya nti asookera ku basumba kubanga be bayimbisa bano. Bebakubisa engalo. Nampala Muhammadi agambye assalamu alaikum wa rahmatullah. Olivia Mia agambye mujja kukiwulira. Abasumba bo bakiwulidde. Prince Sorania Faiza naye bw'atalese salam. Brilliant Hakim ataginza abantu bangi nnyo nnyini ddala. N'agamba we appreciate you our sheikhs. N'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi dear Muslim sisters and brothers. Sensimu ku message zammwe zensobodde okulaba wano wennyini kujjako nga producer ayina endala zaalabye zayinza okutwongera naye nga ndowooza byebyo seeka akagambo k'omaliriza nako. Mpozi asobola okuyamba ku hostelo y'abasiraamu abapya emmere tetulina. Badde nsaba otuweereze ku nsimbi zo Allah zaakuwadde. Abantu bano basiramuka oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino Allah n'abalungamya. Sente zo ojjamu kyojjamu. Ne balyako ku sente zo. Nibo yagadde okugula gwe kennyini emmere. N'ogyetwalirayo. N'ogyereetera n'obalaba nako. N'obawa ku ssala. Bano abaana mubayambe ng'obanoonyako mpeera wa Allah. Kitegereka bulungi. Kati paaka empya twakafuna 33. Tegereka bulungi.
tuli mpaaka mpya tulina olukuŋŋaana twakafuna 33 naye nate twatandise kukidda mu paaka awo so abantu basiramuka naye okubalabirira ate nga mujjukire nti okusoma kwabwe kwa bwereere n'okulya kwa bwereere tayiri ya bwereere tetulina gwe tusasuza na 10 basulira bwereere so mbadde nkusaba sente zo enamba yange eno wali waddembe okugiteekako eri 0705 29 25 3 0705 29 25 3 ereta manyaga Bashir nawe abaana bano baliyeko mu nsawo yo Allah yagamba nti la nuridu minkum jazaan wala shukura tegereka bno naam so baliyeko nga by the way waitemuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa mumiteke giteko okufuna ku zaka abasiramu abapya mwebali basiramu abawa zaka zinagambye abasiramu nti singa ddala mwali mumanyi na buli mwandi kuŋŋaanyiza zaka bwe muti Allah mwandi kutengamu omuteeko wallahi almuallafatu alqulub naam ne munoonya baseeka naam ne mutwalira omuteeko guno bannyini gwo kubanga ffe tumanyi gye bati omuddu asiramu senga ne mu family yasoose okukikola ali ku tayiri asoma diini ya Allah naye nga n'ekyokulya tayina ddala tosobola kumunyimirirawo ya wallahi tosobola kumunyimirirawo era Allah ali kubuuza bino tiwabiwulirako bino nze ntera ogamba eyo abasiraamu ne nga mu Uganda tulina emikisa nga 98 okuyingira ejjana nnyo ebyokukolako tulina bingi ebituweesa ejjana weebiri kati olaba ezo sadaka ze tubagamba Allah tagenda kuvunaana nti walina akakadde lwaki wajjako emitwalo 5 gyokka Allah yakuta oli open gwe kyoyagala obuganze kanzijeko mutwalo gwe kikulu onoonya mpeerazo tegereka naye abantu bali eyo Allah abawadde obusiraamu bwabwe mbasaba muyambe abasiraamu abapya tugambye nti namba eri 0705 29 25 3 omusiraamu omupya bino wammanga ng'oyagala agenda asome aweze emyaka 18 ajjana ebbaluwa ya LSM kakasa nti mutuuze mu kitundu gy'ava okusoma kwa bwereere kulya kwa bwereere tayiri ya bwereere buli kimu tusaba Allah ajulire tewaliwo musiraamu n'omu asasula ddene nusu n'ekikumi n'eki tusaba Allah ajulire ku ekyo Allahumma oyo mujulizi asembayo wallahi tetunagwe tusasuza naye bayingirayo ddi ku ntandikwa ya mwezi naku z'omwezi nga 1 2 3 4 5 wetukoma ezo bezikuyitako ojja mwezi gujja wa barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tetujja kusukkaka olwakadde tubeebaza mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde Dawa TV Uganda kuli emisomo gino mugitambuze gyetuuke ku basajja bano bamutebi abawalampa obusiraamu nga tebamanyi bw'oba olina ennamba ye temaatemu obutambi obuteeke mu inbox ye oba oliawo Allah ayinza okuyisiriza ate ku ggwe abasajja bano ne baluŋŋama wa barakallahu fikum twebaza Dawa TV olw'enteekateeka ng'eno ey'okulaba nti etuleetera baseeka nga Seekayidi abeera bize sajja akola emirimu gye naye n'atambula n'ava gy'avudde n'aba nti ajja okubaako kyatusomesa tekirimu ba haramu muteerako akatunda ne bw'omuwa emitwalo 10 oba 2 oba 3 ojja kuba okoze kya bbeeyi kubanga n'abamu kubafuna ku zaka ne ku sadaka abo abali fi sabilillah abasomesa eddiini ya Allah tabaraka wa taala ne Dawa TV mu gisupportinge bw'oba osobola otuwa kamera gireete osobola otuwa amataala galeete kyonna ky'osobola okontributinga kubanga eno sadaka tuljariya eno erimu gye tusomesa naawe agifandinga osigala ofuna ogabana kyenkanyi n'oyo akowodde barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.